Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba house manager omwana omuwala wenna ali mu kiyumba nga walabye vidiyo eno njagala ofunemu ekyokuyiga. Omwana omuwala ono ku bigambo byonna bye yayogedde yatuuse n'okugamba omusajja nti ye asula mu kalina, yava mu kayumba k'essubi asula mu kalina, alya nkoko buli lunaku. Yeerabidde nti ennyumba gy'akolamu si ye yagisookeramu, mwalimu abalala baagikolamu era ne batambula ne bagenda. Yeerabidde nti ennyumba ya kalina eyo mwasula era mwajolongera taata w'abaana be, ennyumba eyo si ye. Buyinza okukya ku makya mukwano nga bakuddizzaayo ku miguwa. Mu butuufu tukkirize tugaane, tewali muntu yalekawo bufumbo bwe nga yabulekawo lwa kwagala. Tosobola kubanga olina emirembe mu bufumbo bwo nga buli kimu okifuna, buli kimu bbaawo akikutuusaako, n'otambula n'olekawo amaka go n'ogamba kaŋŋende ku kyeyo. Kitegeeza wabaawo ekigaanye ekikuwaliriza okutambula okgenda ku kyeyo okole. Naye omwana ono ekintu kye yakoze, oba omukyala ono ate nga mukyala musiraamu, mu butuufu bazadde bo oba abantu bo ng'oggyeko muganda wo eyalwapinze ebirabo ebyo n'ateekamu n'emiwogo emivundu, omusajja oyo teyakutta. Ne ssente ze walinnyamu okgenda ku ebweru, omusajja yagambye watunda bijanjaalo byali mu nnyumba n'ofuna ssente n'okola ku buli kimu n'otambula n'ogenda ku kyeyo. Emiliyoni 3 oba emiliyoni 2.5 ze wakutte n'owa Shifa atambule agende mu kyala asapulayizinga omusajja oyo ng'omutwalira muwogo muvundu. Wandibaddemu ak'obuntu n'ogamba nti teyanzita, kubanga bangi babakuba n'okubatta ne babatta. N'ovuma omusajja ku mpewo ng'ensi yonna ewulira, n'omuwandiikira ebbaluwa esembayo okubeera embi, ne muganda wo nga bwe mwakoze. Famire yo bw'eba erina ku magezi ng'erimu akategeera akasingako ku kako, bandibadde bagenda ne beetondera omusajja oyo. Bagamba omwana omubi avumaganya nnyina ne kitaawe. Naye mukyala gwe tewali akumanyi, kubanga kino buli muntu kyamususse mu kumanya ne mu kutegeera. Bakadaama temwewanika. Bangi bakoze ne badda e Uganda nga tebalina kye balina. Bangi mujja kukola mukolere obwemage kubanga mwagala nnyo okulaga abantu nti oli bulungi. Mukwano, weekube mutima, weetondere omusajja.